Bana bamukubye isasi. Bamukubye isasi. Opire. Embeera yongedde okuwoneka mu kibuga ky'Iganga wali atiddwa wali wakubiddwa amasasi wano. Yes, embeera eyo nga yemugirabye mbatangisizza ku mbeera eyo okugibalaga okusobola okulaba nga tukwegamba tulinkinga up n'amawulire agagenda maaso n'okusaturatinga. Tukimanyi bulungi nnyo ba bodyguard abaweebwa okuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ekitongole ekya Electoral Commission wenjogerera batemeza mabega wa mitayimbwa. So butereddeko akatambi ako okulaga embeera ki gye baayitamu, okucunyizibwa, okubonaabona kwe baayitamu nga bagezaako okukuuma kandidenti waabwe. Naye ssaawa zino gavumenti ebakutte, tetumanyi kye babalanga wabula wenjogerera nga batemeza mabega wa mitayimbwa. Oli ku Yugi Update Civic osinzira okuba ng'otuwuliriza gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali e Bulaaya, abali mu Middle East mbakulisizaayo nnyo obwakedde, mukulike obwakedde, naye muli ku Yugi Update CV. Kakati tukimanyi bulungi nnyo okuva gavumenti we yatandika omuyiggo ng'egenda esuula emisanvu mu makubo ssaako ne checkpoints, engambo zibadde ziyitingana nti gavumenti enoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu era emubuliddwa. Mu kyo kye baasazeewo okukola kwe kukwata abagambibwanga ba police officers abaasayininga okugaadinga Robert Kyagulanyi Ssentamu era bano batemeza mabega wa mitayimbwa. Tujjukira bulungi nnyo abasajja abo abali mu byambalo ebiddugavu mu kampeni w'omwaka guno be baateekawo nnyo ekibbuli okusobola okulaba nga bakuuma omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform asobole okuba nga ali seefu. Naye baabuwe embeera nga wagiraba emiggo gye baayitamu, kibooko ze baabakuba nga bagezaako protectinga candidate gwe baali babawadde n'okufulfiringa omulimu gwabwe ogwali gubaweereddwa oba gwe baali basayininze okukwasaganya nagwo. Kino nno kibaleetedde okuba nga bagenda emabega w'emitayimbwa. Tetumanyi ki kye babalanga, ne buli kimu tugenda kuba nga tukyetegereza. Nagambye edde oli ku Yugi Update Civic osinzidde okuba nga otuwuliriza. Kakati nno okusinzira ku lipooti efulumye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ewatali wadde kubuusabuusa kubanga kisaturatinze nnyo ku mikutu egya social media nga bigenda bitambula. Kakati nno ewatali wadde kubuusabuusa abamanyikiddwa nga ba counter terrorist police officers abasayininga okugenda mu maaso n'okuteeka obukuumi ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform eyali yeesimbyewo for presidential candidate mu mwaka ogwa 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, bano nno bakwate era batemeza mabega wa mitayimbwa. Wabula ensonga ebalanza tebannaba kubeera nga baginnyonnyola okuggyako amatankane ge galiwo. Nagambye oli ku Yugi Update CV k'osinzira oba ng'otuwuliriza. Ba police officers bagamba nti okukwatibwa kw'abano babakwata wiiki eri ewedde. Kigambibwa nti bakwatibwa wiiki eri ewedde era ne balipootingibwa ne badeteiningibwa ku Kaleerwe police station mu kibuga Kampala. Kigambibwa nti baateekebwako charges ez'okuba nti baajeemera amateeka n'ebiragiro ebyali bibaweereddwa ne bagenda mu maaso n'ebikolwa bino wammanga nti withdrawinga okuva ku mirimu gyabwe, beegoba baava ku mirimu gyabwe gye baali bateekeddwa okukola nga tebafunye permission, nga tebafunye lukusa.
okusinziira ku lipooti eva mu poliisi bwetyo bwegamba nti bano ensonga yabakwatisa balekulira emirimu gyabwe watali lukisa watali permission, so kino kimenya mateeka mu security agency zonna poliisi bwetyo bwegamba. Wabula okusinziira ku bubaka Bobi Wine ye bwawadde ate ye ndowooza ye eyawukanako kuno, wabula kansooke mbawe ku ngeri y'abasirikale bano be bagamba aba anti-terrorist unit be baali bawadde Robert Kyagulanyi Ssentamu omukuuma era baamukuuma bulungi. Tujjukira bulungi emiggo egyakubwa egyali zigenda mu maaso n'okuba nga gikubwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bano beeteekangayo ne gibafuna. So omulimu gwabwe bagutuukiriza ddala bulungi nnyo nga sinnakuwa ku bigambo by'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kasooke nkuwe ku bakulu bano olabe engeri gye batambuzangamu omulimu gwabwe, olabe obukugu n'obumalirivu bwe bayolesa nga bagenda maaso n'okukuuma presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ssaawa zino wenjogerera aliira ku nsiko. Leave me alone. Okay, leave me alone. I'm not committing any crime. I am going to campaign. Jamulana. Don't fight with them. Okay? Don't fight with them. I am going to campaign. Go to your car. Okay? Go to your car. Banange Mubareke. Don't fight with them. Don't go to your car. Sir, I am going to the rally. No. The rally is the other side, not town. Sir. Okay, we are going to the rally. This is the road. Get back to the You are police. You can lead me. No. You can follow me. You go with you. But I am not going to take 4 hours to reach my rally. I left Kampala at 3 a.m. in the morning. I have not campaigned because you blocked all the roads. Let's go to the vehicle. No, sir. Put me in the police vehicle and drive me to the rally. Don't push me! I've not done anything wrong. Okay? I'm having the national flag. I'm a presidential candidate. Look how you're embarrassing me. Look how you're humiliating me. You're provoking me to violence. I will not fight with you, sir. I will not fight with you. Embeera yonna yonna omukulembeze w'ekibiina kya National Platform gye yayitamu ne bano baagiyitamu. Bayita mu kubonaabona okutagambika. Naye wenjogerera nabo basajja batto kati batemeza mabega wa mutayimbwa. Gavumenti oba poliisi yeewadde yeebakwate basibe kibabalanga tetukimanyi. Wabula ebyo nga biguddewo Robert Kyagulanyi Ssentamu atutte obuvunaanyizibwa n'agenda ku mukutu n'ateekayo obubaka nga bagamba baleme balimba mbu bakwatidde lwa nsonga nti bajoomedde ebiragiro n'amateeka ge balina okugoberera nti baavudde ku mulimu nga tebaweereddwa permission. Ekyo babalimba, ekyo babasibako matugambuzi kubaliisango olw'ensonga nti no ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Era ng'agamba ye kyasuspectinga kyateebereza bano ekyabakwasizza ze zino ensonga wammanga. Bobi Wine agamba ba police officers batagetingibwa okukola omulimu gwabwe mu ngeri eri professional, mu ngeri eri patriotism, era ze zimu ku nsonga ezibavunaanya nti bavunaanibwa olw'okwolesa obukugu, olw'okwolesa obumanyirivu, olw'okwewaayo ne bafulfiringa omulimu gwabwe ogwabakwasibwa ogw'okukuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform eyali presidential candidate mu mwaka ogwa 2026 saako ne 2025 mu presidential campaigns. Bano nno agamba nti bavunaanwa okwolesa obukugu n'okufulfiringa ekyo ekyabakwasibwa, nti engeri gye bakikolamu gavumenti si gye yali esuubira gye bagenda okikolamu. Oba olyawo nga yo gavumenti yalina endowooza yaayo oba yalina engeri endala gye yagala bano, obanga erina mission gye yali ebasindiseeko kyategeeza tetukitegeera. Leeta bo baalaga nti bali ku mulimu gwabwe era baayolesa obukugu ne balaga nti mu butuufu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugadde era bamuprotectinze. Agamba kigambibwa nti ba police officers bagenda mu maaso n'okuba nga bababuuza 4 n'akataano ku baani abafandinga oba source ki efandinga ekibiina kya National Platform. Ekyo nakyo baagala okukimanya ate nga tebaagala kijja mu bantu balala, baagala kijja mu bano abaali bakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu.
kakati nno we bituuse embeera ng'egaze. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba bannange tujjukire bulungi nnyo mu mwaka gwa 2021 mu elections ba police officers abatuweebwa ku kampeyini zaffe basobole okuba nga batukuuma bakwatibwa mu ngeri eri violent, mu ngeri emenya amateeka, era ne basubjectingibwako mu mbeera ez'obulabe ne batuusibwako ebintu eby'obulabe. Lwaki tetumanyi. Ng'agamba oluvannyuma lwa elections bangi nkuyanja ku bo okwo nga kossa Afande Kato bakwatibwa ne badetainingibwa akaseera akali akawanvu ddala, era ne bamala mu kaduukulu ekiseera nga kiwanvu. Agamba bakwatibwa bano bonna baali bamu safeguardinga, tetumanyi nsonga lwaki bakwatibwa, naye nga ye agamba bano bonna bakwatibwa oluvannyuma lwa elections okuggwa ne basibibwa ne bateebwa mu jjeero okumala ebbanga eppanvu. Era n'omu ku baali bakulira abakuumi bano Afande Kato naye yakwatibwa. Agamba ye yafunamu kyakuyiga nti bano bwe bakwatibwa bagenda mu maaso n'okubuuzibwa ebibuuzo nga babuuza source efandinga nti kibiina kya National Unity Platform oba efandinga Robert Kyagulanyi Ssentamu eri luuyiwa, kibaba basinga okwagala okumanya. Era nga bagenda mu maaso n'okubabuuza baani be bamiitinga, basisinkana baani, Robert Kyagulanyi Ssentamu asisinkana ani, era nga babuuza pulaani zaabwe ziri ki, enteekateeka zaabwe gwe muba mumuliraanye nga mumuwulira ayogera ku busimu, enteekateeka zaabwe ziri zitya, pulaani ki ze bayina. Agamba n'ebirala nkuyanja bingi baali baagala okubamanyaako okumanya gye tuli nga baagala bagende mu maaso n'okubabbira ku byama byaffe. Era ng'agamba bagenda mu maaso n'okukolebwako interrogation ku ngeri lwaki bagenda mu maaso n'otukuuma ennyo okututaakiriza eri violent attack aba military police ze bagenda mu maaso n'okukola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde obwa campaign. Lwaki bano bayiwawo nnyo omubiri, lwaki babakuuma nnyo, lwaki babafiirako, joba nti babatuma bafiirako, babatuma batambulirako ate mmwe muyiwawo omubiri omusajja mumukuuma. Tujjukira ebiseera ebyo amasasi gayasaako ku ndabirwamu y'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform era ne gakwata driver. Kakati mu kaseera ako Munnayuganda yalowooza n'okulowooza nti gavumenti erina olukwe olwagala okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu budde. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okwongerako mu mwaka ogwo ogwa 2021 agamba ebyatuukawo mwabiraba. Ba military officers nga bagenda mu maaso n'okukuba ba bodyguard bange nga babakola buli kikyamu basirikale bannaabwe, ne bo ne basigala munanga bali committed ku mulimu gwabwe ogwabaweebwa ekitongole ekya Electoral Commission. Kati agamba ate kuno omwaka ogwa 2026 tufunye ekyokuyiga, tufunye ddala ekyokuyiga nti bano ba officers abatuweebwa mu campaign era bagenze maaso n'okuba nga bakwatibwa mu ngeri y'emu babatuusizzaako babakoze ebikolwa nga bye baatukola mu mwaka gwa 2021 era nabo bagenze maaso n'okubakwata era bagenda maaso n'okuba nga bakolako interrogation. Era ng'agamba bano ba officers tebalina kirala kye babalanga okuggyako babalanga olw'okukola omulimu gwabwe mu ngeri eri professional, olw'okulaga olw'okwolesa obukodyo skills eri omulimu gwabwe, olw'okubeera nga balina omwoyo gwa solidarity ku kiki bagenda mu maaso n'okukola nga boolekesa obukugu balaga nti bagenda kufulufiringa omulimu ogwabakwasibwa ekitongole ekya Electoral Commission. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba tugenda kuyimirira wamu nga bannayuganda in the solidarity way nabo ba police guards bano bebaali bamuwadde basobole okuba nga bakolera wamu okubanja eddembe lyabwe, basobole okuba nga bava mu buduukulu obwo bwe babasibiddemu. Njagala nsooke nkulage embeera
abasajja bano gye bayitiramu ddala olabe eddala basaanidde okuba nga balwanyizibwa eddembe lyabwe lisaanidde okuba nga likowoolebwa eddoboozi lyabwe lisaanidde okuba nga liyimusizibwa kubanga agamba babalanga bwemage kansooke nkuwe katambi kano n'oluvannyuma tuneeyongerayo ajja kwaketira olugave mugenda kyekisa bwe bakrimino bakozesa mwe bakozesa gwe goli slave goli house negro yo house slave what is your problem? You are the one doing it. You are the one doing it. We waliagala kutandana maji. Yes, alright. Nagambye oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango tuuliriza akatambi ako oketegereza bulungi nnyo era okalabye. Olabye engeri y'abasajja we baali bafiirawo nga bayiwawo omubiri nga balaga nti bali committed okuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu candidate gwe baali babawadde okusobola okulaba nga asigaza obulamu. Bo kyekyali ekigendererwa kyabwe si kubabuuza kana n'akataano nti twaba okuuma omusajja yafudde atya kyokka nga bababuuza bennyininyini bali ba intendinze okwagala okugyawo obulamu bwe. Ka Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba bano nga mubalaba ebikola bye baakola n'okusafeguarding nga baakola bulungi omulimu gwabwe era tujjukira bulungi nnyo ku nkomerero y'omwaka mu biseera ebya Christmas omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yabakoowoola mu maka ge n'abawaayo akasiimo n'abasimba sseggwanga saako n'enkota y'ettooke basobole okuba nga bagenda baddayo ewaka balye olunaku olukulu oba bayite mu nnaku enkulu nga balina ekyokulya wamu ne famire yaabwe. Ekyo mwakiraba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akikola kati agamba bano babalanga bwemage tewali kyamaanyi nnyo kyebagenda mu maaso nakubalanga era ng'agamba lipooti egenda mu maaso ey'obbakwata bya bulimba olw'ensonga lipooti yafuluma nga gavumenti egamba nti eyagala kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kakati lipooti efulumye ng'eraga nti ba bodyguard abaali bakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bakwatiddwa oluvannyuma lwa UPDF okuwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tebamukubako kyamulubaale nga tebamulaba. Tukimanyi bulungi nnyo gavumenti ezeeteeka emisanvu mu makubo ng'egezaako okuwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu makubo agayingiza Kampala gonna gabaddeko checkpoints gabaddeko road blocks gabaddeko ebiggwa nga buli taxi na buli mmotoka yonna ng'egenda ewenjezebwa lwa nsonga baali bagenda mu maaso n'okuba nga beetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu baali beetaagira ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nagambye nti ngenda kuwa ensonga lwaki bano betwandiyise ba security guard abaali balina okuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu abakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu beetaagibwa gavumenti. Kati zino ensonga gavumenti mu kusooka yayita mu nkola eno yagenda mu maaso gavumenti yagenda mu maaso n'okuba nga ekwata buli musajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu babodegaadi be bonna omwali Edi Mutwe omwali Edward Sebuufu Edi Mutwe amanyikiddwa nga Edward Sebuufu omwali Gaddafi omwali Akileo Kivumbi bano bonna baakwatibwa naye mu kukwatibwa baali balangibwa ki gavumenti yali intended okubakwata kino kyali kigenderere olw'ensonga nti yali eyagala ejjeewo abantu bonna abaali ku lusegere lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeteekewo abaayo basobole okuba nga babasakira information ey'omunda okuva eri ekibiina kya National Platform erina okubega Robert Kyagulanyi Ssentamu wajja atambulira bani abamusinkana pulaani ki ze balina biki bye bateesaganya ensonga ng'ezo ezigenda mu maaso. Kakati gavumenti kiyasalawo okukola yalaba nga tejja sobola kubanga eyingira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kiganye kwe kuwamba security guard ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yonna ne bagidetaininga ne bwenjogerera ssaawa za kakati batemeza mabega wa mitayimbwa. Kati bano betuyita prisoners of war ba political prisoners gavumenti ekyaganye bareleasinga olw'ensonga nti nno erina kyekyabaagaza egezezzaako ba interrogating obajja mu information kyalemye. Kati zeeze ensonga lwaki gavumenti egenda mu maaso n'okubanga olaba nga
yali ebeetaaga. Kaakati guno si gwe mulundi ogusoose gavumenti okubanga ekwata abasirikale abavaayo okukola mu ngeri eri solidarity okutuukiriza emirimu gyabwe. Tujjukira bulungi nnyo mu mwaka ogugwaggwa nga tugezaako okujjuliza ekifo ky'omubaka wa paliamenti yali atuvudde ku maaso mwagala w'abangi Muhammad Seggirinya nga tugenda mu maaso n'okubanga tulonda tukampeiningira Elias Luyimbazi Nalukoola mu Kawempe North mu by elections. Twalabanga gavumenti yajjawo omulimu gwali gulina okukolebwa ekitongole ekya Electoral Commission neeyiwa ebitongole ebikuumaddembe state agents, omwali aba JET, omwali aba UPDF, omwali aba CFC, omwali aba CMY, bonna bagenda mu maaso n'okuba nga badeployingibwa mu kampeyini ezo. Era obuvuyo bwali bungi nnyo. Wabula bagenda mu maaso n'okukola burudo tactics ku bantu nga babatuusaako engeri ebintu ebyettabbu mu ngeri eri violent ennyo. Wabula mu bo mwalimu omukyala yali ambadde ekyambalo eky'amagye yakwatanga bano abasirikale abajjeeti n'abajjayo abaali bagenda mu maaso n'okukuba amasasi mu bantu wabakwata wabasikayo. Tujjukira bulungi nnyo era omukyala oyo anajjukirwanga nti yakwatibwa gavumenti era n'adetainingibwa ne guli gwakatakubikangako kya mulubaale kigambibwa nti yamubuzaawo atemeza amabega wa mitayimbwa era ng'omusango naye gwe baali bamulanga gwakweyisa bulungi na bumalirivu na kwakitinga professional mu mulimu gwe nga bagamba bannange you are out of your jurisdictions. After all guno omulimu gwe tuliko sifa balina ogukola an exercise si yaffe. An exercise erina kukolebwa kitongole ekya Electoral Commission neffe tukyenyigidde mu bwenyigizi, so temuteekawo ngeri eri violent. Twalaba ku mulundi ogwasookera ddala ng'abantu tebateeka violence mu ggwanga wabula ng'ebitongole ebyokwerinda bye biteeka violence ku bannansi, ng'era tulina okukuuma ebitongole ebikuuma ddembe eri abannansi obutakola buvuyo, nga poliisi bagenda mu maaso n'okukola ki n'okutandikawo obuvuyo. Olw'ensonga nti gavumenti ekifo kye yali ekyetaaga nnyo nga woolaba kati we yeetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko tokimanyi bulungi nnyo nti gavumenti eyiye emisanvu mu kkubo era egezaako kubanga enoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enguudo zonna ezingira Kampala bataddewo checkpoints, bataddewo road blocks, bayiga Robert Kyagulanyi Ssentamu newankubadde gavumenti evuddeyo n'ekyegaana ng'egamba nti nno nti yo omulimu gwayo ebadde eyagala kakasa nti nno bateekawo safety road safety ku makubo saako n'okukuuma amateeka g'ekkubo gabeere nga gateekebwa mu nkola mu ggwanga Uganda naddala amakubo gonna agayingira ekibuga Kampala. Kaakati njagala nkubuulira ensonga zino wammanga lwaki gavumenti yandibadde yeetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu, waki emuyigga buseenene, lwaki etuuse n'okukwata ba security guard be nga bababuuza akana n'akatano babukoleko interrogation bababuuza mwali luddawa. Jjukira after elections gavumenti yayina strategic move, yayina embala yaayo ng'eyagala kukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu emuggalire abeere eyo paka mwami Museveni tumuhabulwa wamala okubanga alayira. Naye kino tekyasoboka, bagenda okukkaanya okunoonyereza ennyo nga bakuuma lubugo nga mu lubaale mubbe. Kakati okutoloka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kubazizza nnyo emabega era kusazizzaamu enteekateeka zaabwe nnyingi nnyo, kubanga tujjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu waatoloka agenze n'akola interview ezibalabisizza mwe muli okugenda mu summit, mu Geneva summit, mwe muli okugenda mu European Parliament, n'ateekayo submissions n'abaanika empisa n'ebikola bye bali bagenda maaso n'okutuusa ku bannayuganda naye bamutuuzizzaako. Kakati bino ebimu ku biirabiddwako nga byogerwa mu European Parliament mu Geneva summit, gavumenti bye yali egezaako okwewala nti singa enaakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bino byonna tebijja kubaawo. Eyo ensonga emu eyali eyagala okuggaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu era y'ensonga yekyaliwo lwaki gavumenti eyagala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu at least babeere safe, bajjawulira safe nga bamuyina mu ngalo. Ensonga ey'okubiri yeeno nti mwami Yoweri Kaguta Museveni anaatera okuba nga alayira. Kati mu kulayira batya bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu talabikako ate tumanyi pulaani ze nanteekateeka ze. Tetwagala wabeerewo obuvuyo na kweraliikirira eri mukulembeze wa ggwanga mu kaseera kanaatuukirako okulayira. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwetaaga nga ali wali ku kido, bamanyi nga ekifo kyennyininyini kyalimu, bamanyi nti n'omukulembeze ali seefu. Ensonga ey'okusatu, mwami Yoweri Kaguta Museveni okulayira kumubeeredde kuzibu nnyo ku mulundi guno olw'ensonga nti nno
bamukowoola mu Geneva Summit ne bakowoola representative yenna mu gavumenti ye ne bakowoola omukyala ambassador mu ggwanga emu agenda abitebye ebituusibwa ku bannayuganda. Gavumenti ya Uganda negamba tegenda kusindikayo representative. Okwo kwali kubalabisa. Konna kwali kubalabisa kubanga okusinza ku submission aba Geneva gye baakola bagamba batunuulira akalulu ka ggwanga Uganda nti elections ezaliwo 2026 tezaali elections wabula it was a military operation. Ate mu kaseera ke kamu gavumenti ne deploying amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byonna byalinga ebyagala okulabisa gavumenti nti eyina ebikolwa ebyettabwe ebitagendera ku demokrasiya, nti ekigambo demokrasiya bakyepaatikako bwepatise wabula tebakiteeka mu nkola, they don't act it. Ebyo byonna byali byoleka. Kati ensonga endala gavumenti gyeyagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mwami Yoweri Kaguta Museveni okulayira kumbeeredde kuzibu olw'ensonga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okuvaayo alangirire gavumenti y'ekisiikirize alonde leader of opposition. Singa Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo oba singa gavumenti emukwata n'agenda n'alangirira gavumenti ey'ekisiikirize, kitegeeza mwami Yoweri Kaguta Museveni ajja kuba awangudde era ajja kulayira nga talina kwesikamu yadde. Ne kati alayira atya olw'ensonga Robert Kyagulanyi Ssentamu tanalangirira gavumenti ya kisiikirize. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amala akwatibwa ne bamukako girangirira, kitegeeza nti ajja kuba akakasizza eggwanga nti mwami Yoweri Kaguta Museveni akakasizza era amaze omuapproving nti yawangula akalulu ka 2026. Kitegeeza zino zonna submission zakoze mu Geneva saako ne mu European Parliament ajja kuba ziyeeko ensaano nga yiwe ensaano ku mazzi olw'ensonga nti bijja kuba tebikyayina makulu kubanga n'ebiwandiiko byonna bye bawandiise oba oliawo ne ICC International Criminal Court yandibadde ewandiika ekiragira mwami Yoweri Kaguta Museveni akalulu kaddibwemu tebajja kukikola kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba amaze okulonda gavumenti ey'ekisiikirize. Kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni yensonga emwagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olaba muwenje obuseenene buteddiza bamwetaaga kubanga bamanyi kyekitegeeza okubanga yeekwese ate bamanyi kyekitegeeza okuba nti alina okulangirira leader of opposition taliwo. Kino no kiri mu ssemanteeka w'eggwanga Uganda bwekityo bwe kirina okubeera. Kakati ebiva mu parliament biraga nti oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okubula bazzeemu okukomyawo ensonga y'okulonda leader of opposition nga talondebwa kibiina ekyo ekiri ku ludda oluvuganya ekiba kisingamu ababaka mu parliament nti ababaka ba parliament mu bibiina ebyenjawulo beeveemu beerondemu balondeyo agenda okubanga akiikiriranga ye leader of opposition wabula nga Robert Kyagulanyi Ssentamu si yamulonda. Ensonga eyo ekomyewo mu ddiiro. Tujjukira bulungi nnyo mu parliamentary seat ezaakolebwa mu ggulu mu kibuga ggulu eyo ensonga yakyakiika nnyo era bangi bagyogerako nnyo, yagenda mu maaso n'okubanga communicatingibwa nnyo ng'erina eddoboozi ly'amaanyi nnyo mu parliament neebulwa n'omulamu ogwali gugitutte eggulu okutuuza parliament regional parliamentary seat ezaaliwo ebiseera ebyo. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu akulaga nti akoze eki akyabuze. Kati ensonga endala lwaki bajja mwetaaga nti bwe tutunuulira ebigenda mu maaso n'ensobi z'abakozesezza aleeseewo akayuugaano n'okukyankalana n'okweyawuzaamu cabinet ministers, cabinet ya mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tulaba nga beesikangana omuguwa ate tulaba amawulire agava mu UN si malungi n'agava mu ggwanga erya US. Basenators bagenda mu maaso n'okuba nga bafuukidde Muhoozi Kainerugaba akayinja mu ngatto. Saawa yonna ku nsobi Robert Kyagulanyi Ssentamu z'abakozesezza n'ezaakozesa Muhoozi Kainerugaba wandiraba ekibaluwa kiba kuntumi nga basomonalinga Muhoozi Kainerugaba mu International Criminal Court olw'ebigambo byazaayogera eby'okutiisatiisa nga ye high ranking officer. Kakati eno ensonga nayo bagitunuulidde balaba ngeri ki gye tuyinza ottaakiriza Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti nno tebasobola naggambye tebasobola muggyako ssimu. Essimu balina ogimulekera agende mu maaso n'okutwitinga naye tweets zaagenda mu maaso n'okukola zitanishinga ekitiibwa kyalimu nga ye high ranking officer CDF Chief of Defence Force saako n'okuteekawo insecurity mu mawanga amalala.
ati bo tebajja sirika nga okuba mmwe mwagala chief of defense wa mwagene maaso n'okutweetinga bajja teekawo embeera kati nno ze zimu ensonga ezaagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinzira obanga otuwuliriza naggambye gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo tweyungako. Gwayagala okujja mu comment section tosobola kujja nga tomaze subscribinga endowooza ejja kuba ng'esobola bulungi nnyo okuwulirwa. Sharinga otambuze video eddoboozi lyotaddeko lisobole okuba nga lituuka wala. Mbaagala nnyo mbaagaliza olunaku olulungi mweraba.